Mama nga alwala when I was 16. 1980s awo obwadde bwali bungi. So yalwala n'alwalira ddala nnyo n'anyeenyetera. Awo mu kumujjanjaba mu kulaba mami omuntu omukwano gwo. How was it? Omwana yenna ayina maama wo Mwagale ng'okyamulina. Nze olaba obulamu bwe ndimu kati. I'm happy. Yeah. Naye I'm sad sometimes. Nengamba taliiwo. Singa abaddewo mami. Sinsobola ku muntu ajja kukwagweka Christmas. Omumbejja wange. Nze Christmas sikyagula kintu. Bw'oba muto ate oluste ate pavini gy'ogenda yeewala. Gye kisinga n'okuluma. Bwe yali mama yakafa nga siina pain nnyo nga gye nina kati. Buli gye nyongera okukula ate ne pain yongera kukula. Kivaawo nti you feel okay omanyira nti kati taliiwo. Ne kiba part of you. Ne kiba part of you. Tekivaawo. Tekivaawo muli mu mutima. Lwaki tekivaawo? Muli ogamba sisobola muwa kino. Nga luli twakinoonyanga kati tukirina naye nkirina naye sisobola naku kigabanako naye. It's painful. Emmotoka bw'ogituulamu n'ogamba senga muvugirako wano. Kubanga luli wali tolowooza nti olivuga ne ku mmotoka, wali tomanyi n'okugimanya oligimanya ogivuga, ate tomanyi nti oligioninga. I'm owning a car. Right. But she's not here. So eyo ennaku nnyingi nnyo 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 erinze.